2020 King of Analysis CORP Promotion Rupi. Yes, okuva ku kyose starting bokata ne chenda kalonze mnantu wanga tukole nyimbe sizo kubeza akabi analysis Monday Thames Proper Rupi ABK. Yes, team wetu wetambula nengo lunakulwale of course has winding up the year 2020 over 2020 ogwachuka. Yes, tuna Saka Free Boss agwenzikiriza ndikiriza gana siku musimusudia omwaka guno ayina nyimba 3 simanyi lwa yakata tugenda otunira lunakulwa lero enyimba 3 ku lwange countdown yange nga tuwinding up omwaka towards the end of this month zibaddemu ate zikoze bulungi enyimba ezo zituyisemu netuzikiriza so negatako kubanga nyaliza Palaso King of the Saka Free Boss obulamu bugamba kitata obulamu bulungi tukusanze ku kijuisi abantu oboyinokera n'omakajisi lockdown yenyigiriza abantu tebakyanirira gwe kijiiso okifunyi kisala zamwe tegeza monsabira buli abantu bagenda n'abagamba nti bakusabira mboloza bakulimba naye botandiko birabako n'otegera nti mutuufu bakyali bange bansabira naye noyongera okubasabira noba n'amaanyi so King of the East obulamu bugamba ki bulamu bweyagala mpozi obubo abayimbi bakyatusibye amabaate banagata n'ebisigale concert zaffe naye ate ekyennaku ate mumukisa olina ennyimba eziresebwa na Uganda nga bayimba okikola otya zojjukira twatandika ne interview actually this year before over in the lockdown kituufu nga tukalibizibwa n'entambula na biki so embeera bwegenda eterera naye tugyebalize Mukama naye nakusuubiza nti nze sigenda kulekera awo nze office yange teggalawo so oli shero nyo mafuta era mu office zonna gavumenti zeyaggala kituufu yange ja tebagiggalawo esigadde yadde emirimu egimu tesobola gitukako kubeera nga tuweereza abafans kugenda ku tours biki unfortunately naye tugenda sigala nga tubaweereza kyetusinga okumanya okuta music era mu mbeera eyo mulayo tutadde music abayimbi abamu tebata music baba atyayo baki oba embeera tebasobozesa oba embula y'akasente bingi kagamba nenze nebaza omukisa Katonda gwampadde nti nsobodde okustandinga through the test of time. So mu mbeera n'abayimbi balimitize ku budget naye kyewunyisa otadde ennyimba ezisukka mu 3 naye ng'ate zikola mungi ne video nga sizakubalirira fans bw'ozijja abayimbi abalala gye batazijja akopi ekisookera ddala nange kyenkola nkyagala bw'oba oyagala ekintu okola ekisoboka kyonna bw'oba oyagala omukazi otambuza n'ebigere otanditambudde ng'ogenda okulya emmere osegera so nange kyenkola nkyagala but also nkolagana ne to manager wange kama Ivan fena tukwatira wamu towards a better than one tulaba nga tusindika brand egende maaso so ne bakyali banga balala bonna abanneetolodde nze banga limazeewo mbadde nzijamberera w'abantu bangi bakyali bange nabo Katonda mu nsi n'abayamba oli n'abaneka position oba yagulawo boutique nawulira nti Palaso shootinga video kamutwalireyo kukungoye oli nawulira nga kati Neli wa mobile saloon ka video ako konna mu video tomulaba yakakola naye era sijja kulima nti nali musasudde wabula akikola ng'olaba awulira ayagala akikolere kubanga ku mutima yes ebintu ebisinga bwe bityo Katonda ndooza era maanyi ga Katonda nebibanga biva mu kkubo tutunulire omwaka guno nina ennyimba ninakomerero gwe twayingira omwaka guno nga tumukuba kumuttamu omuntu no yali ekiro mu nzikiza twayingira n'ekiro mu nzikiza nendowooza Saka Free Boss aweddeyo alina kutimba ekiro mu nzikiza mba nti entolola bwenti nenfuna akomererwe mbadde ndowooza kaweddemu kati omwaka guweddemu osumuludde oluyimba olumaze kati emyezi giwera tuyingira ogwokuna nga lukoze bulungi malamu ono ajja atya nera kiro kivaawa nera lwaki abise nnyo bannayuganda n'ennyimba endala ez'omukwano olunaku lwaleero malamu ekisookera ddala nga nakakuba ezo hits nga baggalawo ku covid twalina show ya kujjukira AK47 ku Nikani Nikani nensinkana ne taata wange ng'ayagala nnyo kiro mu nzikiza netukayanaze family nangamba olwo togenda dde okukaala olusinga genda dde okuba genda kati through challenges ezo osanga abantu abamu
toyinza kubanga olina omutwe oguvaamu oluyimba nga go down low amaaso kiro mu nzikiza amaama kirira wine and wine nobanga omutwe ogwo tegusobola kufumba birala olina n'oluyimba eŋŋombo bannayuganda kati buli akuza amazaalibwa lwakozesa ekyo twakisaanyizawo kyavuddewo buli ajaguza birthday alina kuzaibulaaya no London birthday zonna era big up my fans watching from London for loving Palaso wenna basituninga live yes so kyembadde gamba so challenges ezo lumu criticism eyo ekufuelinga into the best of yourself olumu bwobanga obadde olowooza kiwewuka amaanyi otwala mangiko naddala nga bali bagambe kizito nze nali nkituddemu kizito so you know so back to back yes so kati criticism eyo y'abantu abalowooza nti nze have been challenged era ndrises through challenges abantu gamba tosobola kyo kiveeko kyo kiri so ebyo bintu buli lwe binfuelinga ntegeera nti bantu balowooza bwe bati I love okulaga abantu nti nsobola ekintu kyewanga nti sobola victory ewirira bulungi n'ekirala oluyimba buli muntu yali abaddeko mu love through high school tuze tubeera ne love stories tulabe movies tubaddeko mu love naffe tuli mu love you know so it's something from real life buli muntu yali abaddeko n'omuntu ng'alaba amwagala nnyo ng'ate alaba oli omulala amukola gw'ayagala ate naye bagamba oyagala takwagala ng'ate amukola byakiraye kyekyo ekintu lwakuba kiri mu slang nti onoonya kamera nga tenzazirina you know obagala nnyo obutaala yes malamu bakomere endala tutwala abakyala out you know abakazi banyumirwa nnyo okunywa abanyumirwa obulamu okuwutamu so abakazi baagala nnyo okuwulira nti malamu bakongere endala so it's all around experience all around experience ne imagination at large so njala tutunulire malamu ono audio atubuutikira olunaku lwali lwanayuganda kasitawuli oluyimba ne lwomumuzennero ne lwambuka asuubira video ng'oli mu bwengula mubire n'ekisigadde njaga malamu video versus malamu audio tutunulira malamu video versus malamu audio mu project yemu no breaking it down ekintu kino looping andinawo olwaleero abantu waliwo abantu abagezi bategeera kyenaliko that's why oluyimba by the way thank you so much oluyimba lugenda kuweza 1 million views probably in 1 month mwebale nnyo naye usooka weebuze lwaki tugenda kuweza 1 million views abantu abamu bacomplaininga nti video teyabasanyusa nga audio era nabo respectinga opinion yaabwe no problem naye mu industry eno mulimu ebintu bya mirundi ebiri naddala mu videography waliwo kye bayita concept ne strategy okay they are criticizing the concept they are missing the strategy osegedde nti Eddie Kenzo yakola oluyimba walita City Aloso olwamutunda ensi yonna naye mu video yamutunda ensi yonna temuli walagira nga tati Aloso asaasaanya spendinga wabula yatunda lw'amazina so nga n'oluyimba terwali lw'amazina so that was the strategy singa yakola concept y'amaanyi yandibadde asaasaanya okitegeera newewuunye okusaasaanya kyali mutunze okusinga okulaga amazina gaffe ge tulina mu Uganda maybe not so the strategy in the video is family yange family is everything nina Chameleon nina Wizo nina Palaso ni set omuntu ayagala nnyo okulaga ekyo eva bawulira bamayanja bamayanja people want to see the brotherhood because it's something that has never happened before a strategy. Some of the views on the video are from people watching it again and again and again and again because people love love, people love family. Ekyo kisinga okuteekamu omukazi anyo okumala mu kuba ekyo tukiraba bulijjo. So your strategy versus concept. Basibe bano mu mabaala. Omubiri gwe nasam video nagukolera emyezi 2. Kubaganda nge ndi wa mukisa nti nkyabalina. Kuba twafiirwa abantu bote bakirawo. But the strategy versus concept, people want to see the Mayanja brothers. Batubanja n'oluyimba, batubanja ne video, batubanja n'otulaffe. So people want to see that more video tuzikola zirabibwe. Bw'ogikola ne batagiraba eba ekusazi. Strategy versus concept again. Singa nassamu omuwala atunulanga malayika nenkola buli kimu tebandyogedde nali njagala boogere balabe era bakyayogera era bakyalaba.
Okay? Strategy versus concept again. Ne bwe nandibadde ng'omukazi twebasembuliri ne tukola buli kimu whatever. Tekyanditunze ng'omubiri gwe nalaga mu video kuba abakazi baagala omubiri. Nagwegomba kisobola omulabisa video n'olimba n'alwagala. Kati yonna